Zindiridde ebintu byange kaga yange gye nabagula empya gyagiridde olwaliro ne galanziwa okufa buno bwenva okugula zibutege zibujje ziwoneko ye nga kaganye mama Nakibere olowooza okola ki? nina kutta mese mpulira nzikooye ziridde ebintu yafunana zibimazeewo lindako obwo butwa ekikomanda ekyo si kyenaakaleeta onzi okusiza wano oŋŋambye ogenda kukola ki? onzijja mu buliri bwange nga neebase n'oŋŋambye oyagala ki kyakulya nkireese otandise mwene embeera bwe lokudawuni eno sente oziraba kati emmese zoyagala okuwa ebyokulya byange byenguze byembonaabonedde sente ezange saba mbiwa bigejje lokudawuni byo mama Nakibere wemera oyo weraliikiridde ebbanga tofudde ku bulamu bwaffe omwana wuuno ali wano yenna yezize enjala emuli bubi ekyekomando kyendeese naye lwaki olina omuze gw'okwonoona saba nvudde eri ekikomando ekyo kibonaabonedde nze gwolabira wano ntambudde okufuna ebitanda ebyo byendeeseemu ekintu ekyo nesalamu nkuyiyize wangobye mbuliri musajja watonadde mutulo twange nosisimula eri noŋŋamba nti enjala ekuli bubi ndeese ebyokulya otandise bikwata nyaba obigabira mmese olw'okuba nti no zikuliridde ensa esawo gye weeraliikiridde okusinga ffe abali obubi abatalina gye twakoze omanyi ekyo oba nkyerekeredde ira wanyumye ensawo tonava ku mwana waffe oli ku gundi ku mmese saba ozibwa zo zigejjire mu lokodawuni zeyongera amaanyi mirundi emeka ng'ozitega ng'emmese zigaana okufa nedda tukyali ku bya mmere olabika tokuse olabika oli bulungi tonateekamu butwa tonateekamu kale kyaleka gwe oli mukwonoona bwonoonyi omanyi ngeri genkolamu sente zino temuli butwa nanti bwogani kati zinaafa olulala